Ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board UNEB mu bufunze kifulumiza enteekateeka z'ebigezo ebyakamaliza omwaka guno ku mitendera gyonna okuli ebya primary, senior ey'okuna n'ey'omukaaga. Abayizi akadde kamu emitwalo 41,468 be beewandiisiddwa okutuula ebigezo bino omugatte nga ku bano emitwalo 81,810 bakya 7 emitwalo 43,225 ba senior ey'okuna ate emitwalo 11,600 The Braille version of the Uganda Advanced Certificate of Education Examination. Okusinza ku nteekateeka eno efulumiziddwa ab'ekitongole kya UNEB nga bakulembeddwa Danno Kurachi Odongo n'abakungu abalala okuli Rose Mukasa ku Media Center mu Kampala. Ebigezo byakutandika nga 10 omwezi ogujja, ebya senior ey'okuna nga 3 omwezi ogujja, abayizi ab'ekyomusanvu nabo batandika ebya PLE ate ebya senior ey'omukaaga bakutandika nga 7 November. The UCE under the competency-based curriculum, and this examination will commence on October 10th with the briefing of the Uganda Certificate of Education Examinations. Then the primary leaving examination will come in with a briefing on October 31st. And then finally, the Uganda Advanced Certificate of Education will close with a briefing on the 7th of November 2025. Babayize basini ey'okuna ne sini ey'omukaaga bajja kubanga buli omu asobola okufuna tayimuteebo eno. N'olwekyo tukubiriza amasomero abayizi bano babawe tayimuteebo beetegereze bulungi nnyo ebibuuzo nga bwe binaakolebwa, bagaane okusubwa okukola ebibuuzo bino. Basinde wano okubiriza ab'amasomero agalina abayizi abagenda okutuula ebigezo bino ku mitendera gyonna okukakasa tibatimba enkala z'abayizi mu budde n'abazadde basobole okwekenneenya ebikwata ku bayizi nga tebannatuula bigezo byabwe okusobola okutereeza ensobi eziyinza okubeeramu. Enkalala eziraga engeri abayizi gye beewandiisaamu zirina okutimbibwa okumala ennaku 6, era enkalala zino bwe ziba zitimbiddwa abayizi wamu n'abazadde basabibwa okuzeetegereza batunuulire ebibakwatako, abayizi ebibakwatako omuli amannya gaabwe mutuufu gaabo, ennaku z'omwezi ze bazaalibwamu, amasomo ge beewandiisa okukola naddala basini ey'okuna ne sini ey'omukaaga kubanga bo balondawo. Abayizi bennyini beekenneenye obanga obufaananyi bwabwe singa babaawo kye bazudde nga si kituufu, ekitongole kibasaba bakomewo boogere n'ekitongole oba baloope ebyo basanze nga si bituufu ng'obudde tibunaba kuggwerayo ddala. Ab'amasomero abalina abayizi ba siniya ey'okuna bakubiriziddwa okuwaayo obubonero bwa projects ez'enjawulo abayizi ze bazze bakola mu kalikiramu empya eri UNEB ng'ebigezo tebinnatandika. Ennaku z'omwezi nga 3 Septemba ekitongole kijja kuba kigaddewo okufuna obubonero buno. Okusinza ku bakungu ba UNEB bano, omuwendo gw'abayizi abagenda okutuula ebigezo byakamaliza omwaka guno gweyongedde bw'ogeraageranya ku b'omwaka oguwedde. Ku ddaala erya primary abayizi beeyongeddeko ebitundu 2.5, ate bo abasiniya ey'okuna beeyongeddeko ebitundu 12.1, abasiniya ey'omukaaga beeyongeddeko ebitundu 14. Abayizi abaliko obulemu nabo beeyongedde ekiwaliza UNEB okufulumya enteekateeka ya Braille eyamba abayizi abaliko obulemu bw'obutalaba. Kyokka aba UNEB balabudde ab'amasomero okwewala okuwandiisa abayizi abataliiko obulemu nga bagamba nti baliko obulemu ate nga tebulabika. N'olwekyo singa essomero linaasangibwa nga lyakola kino erigamba nti abayizi balinako obulemu so nga tebalina, kijja kutwalibwa ng'obuddu bw'ebigezo era bajja kuvunaanibwa. Ismail Nsubuga yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.